Abalamuzi munana kwabo omwenda abakooti ensukulumu nga bakulembeddwamu Ssabalamuzi Alifonsi Owinyi Dollo wadde ensalo lwaki Ssabalamuzi yalemera musango Robert Kyagulanyi Ssentamu munnayuganda Hassan Malima Birizi bwe yali asabye kkooti Ssabalamuzi Dollo okuvaamu olw'ensonga ziyawa Mabirizi asse kutegeeza abalamuzi nga bayimiriza kkooti okuwa ensonga mu nsala era yabawandiikidde ebbaluwa eyimiriza ensala eno. Ssabalamuzi amuwakanyiza n'amubuuza oba alina obuyinza obuyimiriza ensala yakolebwedde wabula Mabirizi n'amujjukiza amateeka. My lord, if it was done, if it had been done, we wouldn't have been here. Ssabalamuzi abiganyira n'atandika okusoma ensala n'ensonga lwaki yalemera musango gw'ebyokulonda guno. My lord, my request is so simple this morning that I get a pronouncement. Ategeeza nga Mabirizi batalina wayingirira musango guno nga ziyaguwa oba nga ayita mukadirisa ogweyingizaamu. I've given the introduction to the matter, citing verbatim the laws under which the applicant brought the application, the orders is sought. Ayongeddeko nti Mabirizi yagenda mu maaso n'ategeeza nga musango ebyokulonda ogwa 2006 Ssabalamuzi bali munda kuteeka Pulezidenti Museveni era nti yalabikako entebe makubo pulezidenti ng'omusango gugenda mu maaso ekyamutiisa nga bwayinza okubeera eky'okubeera mu musango guno ekitali kituufu era Mabirizi talina bujulizi mu nsonga eno. Ategeeza nga n'ensonga Mabirizi yawa zaali za kibuga era za kito. Given the ruling, the reasons for the ruling later, which this court is doing this morning. But that's my ruling tomorrow. Again, we produce verbatim the submissions made by the applicant. Olupala okutogedeko ne Mabirizi n'ategeeza nga batamutidde ensonga kkooti eno ewadde nga ye yajulira dda mu kkooti y'obuvanjuba bwa Afrika. Naye nga mazima gali nti omuntu yenna obuvunaanyizibwa bw'omubuuza oba eyali looya wa Museveni ayinza okulaba Museveni gwa musawo gwa Museveni ate nga looya oyo azaamuwa ebifo okuva 2008 jaaji wa High Court, jaaji wa Apiiru, Deputy Chief Justice, kati Chief Justice tayinza kugamba nti ayinza okuba nga abadde fair. Naye katujja kitwala mu East Africa tubalage nti banne Uganda bwe kitibwe kiri. Ategeeza n'omulamuzi ekita kisaakye tabaddewo era nga abalamuzi tebaweze abatadde omukono ku nsala eno ekintu ekyamu. Ekisooka munna mu kirabye nti abalamuzi babaleete bawera baali 9 abaaguwulira azze na 8 kisaakye oba yalaze batatubuulidde ate nga mu mateeka nga bwe gaba abalamuzi balina okuba nga bwe baagule balina okugusala ate basayiningidde wano akati kisaakye tasayininze. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde Green ku Bukedde TV.